Inside Story Uganda, real source of political updates. Bale kojja bamaama bakyala b'omugenzi mwenna baganda bange abato ba wano batamale mwenna Mwami Simon Muyanga Lutaaya omu ku mikwano gy'omugenzi Mwami Katungi Michael Valensa Waimire bakulabe ono ye director wa external affairs owa PLU Uganda nsasira nnyo family okufiirwako kojja Tamale amawulire ga Tamale gatuusiza bubi ababadde bakola naye kubanga ebiseera ebisinga abadde abeera ku Radio 4 awataba ku Radio 4 aliseera tumunoonya wikisatu emabega nagendako mu ddwaliro ne mukyalira era baali bamufulumya n'agamba yagala gendako mu musana etula ne tunyumya kale kibi olwo nagaana okukwata vidiyo oba ekifaananyi naye twanyumya nayina ne suuti omuntu yandeetera suuti bbiri ne mugamba eno kala ey'ogweyagala zino kala weziti ne suuti n'engimu so kyatukoze bubi we nawulidde nti Tamala tuvudde ku maaso saba Katonda amusonyiwe ebyamusobako nabo bonna beyanyiiza babadde ayogera nga bibanyiiza Tamale katta kyaliwo mu musonyiwe ate mukolagane ne family mu supporting family olunaku lwaleero nga Patriotic League Uganda tutudde ne tuyisa ekiwandiiko ky'enjawulo bwe tuyise nga tusiima abakyala n'abooluganda abadde balabirira kojja Tamale mu ddwaliro then ekyokubiri twabaza president omukulembeze w'eggwanga asasudde biru abadde asasula biru y'obugenzi ekisubi wamu ne twebaza president n'amaka ge abasuubiza okuliisa ku nnyimbe zino ebbiri obudde bw'ekiro era ne neebaza president akkiriza okukola ku kosti y'okuziika kojjaffe oba mukwano gaffe Tamale tetwandyagadde nga kubakolera bintu nga bafudde kyandadde kirungi nga balamu ne tubakolera omuntu omukolera ekintu nga mulamu ajjukira abeera akujjukira olumu puroguramu emu omugenzi kojja Tamale yagamba nti nze ndi musajja mugezi mama wange mole yanzaala nze ndi mugezi naye wembanga nfudde bannange temwerabiranga ani mama wange mumuwanga n'alya akantu ako jo Adamu Kungu yazemu n'akampeeza nagamba ojjukira omusajja ono yayogera biri ebintu so tujjukire abantu wano tumuliorganizinge tumusabire afune ekiwumulo ekirungi n'ekitangaala ekyolubeerera kimwakire atebeekere emirembe buli kaseera kubanga yabadde ayogera ebintu nange lumu ampeteramu nanvuma nenkubira mukyala we simanyi aliwa madamu we gwetera okukubira aliwa manyi omukubira nemugamba kakiro nanvumira ki nanomati ati omumanyi nemugamba lera anvumye nengamba naye kati kojja namukoze eki ayagala sente endowooza oba kinene kakuvumemu nanvuma nengamba sijja muwa sente oba nvuma wanaako banga abivaako ye nga babeera nebbajo kintu kimu leero wanvuma ku makya bbajo yanvuma akawungeezi nengamba nebana abantu bo babeera ki naye nga nze sinaki simunyigirangako era sola munyigira kubanga abeera kojjange wali ekaliisizo maama bamuzaala emiti so maama bamuzaala miti osanga oluganda we lulyawo lutonotono so nina omuwa ekitiibwa ng'omuntu ava ekaliisizo mubamaama bange ate ndi wante maama wante so tujja kusigala nga tukolagana nga famire General Muhoozi yalumiddwa nnyo kubona abadde mukwano gwe okumala emyaka 20 olwo n'olumu lwe nyiiga nengamba bamujja ku radio nali ndi awo General mwenyini n'agamba General tasaba alagira Tamala alina okudda kuki ku radio ate nze nenegayira Tamala adde ku radio ze yamugobye so General ayagala nnyo Tamala nnyo era yamukoze bubi olwo Tamala abadde nga marketing manager nga y'omwogezi waffe mu Buganda mu Central Region so okufa kwe kwatukoze bubi naye mbalayirira aba family bwe mubusanga obuzibu tubuulire tuyinza obutabeera na bimala family yonna naye ekitono kubanga Tamala alina enkola yasiga wange abaana bange ku radio bonna babadde bakaaba nga Tamale wajja ku radio n'omusasula sente z'amafuta nga tagenda nazo zonna ng'akwata sente ezo n'asiibula Adamu Kungu kati nga te yafuuse manager wa radio n'atandika obbawaako buli ali awo
esigadde n'asala ekkubo waliwo akabaala bakayita Kimese butebe buli awo bufomu batulaba abantu boogera oluzungu lungi nnyo abantu bategeevu naye bagiyita Kimese eri awo ku radio 4 wabweru awo ng'atula awo ali zimala kuggwawo n'alyoka avaawo naye nga teyi mwennyini ng'akozesa obucupa oba bubiri oba busatu bubiri nayogererako oluzungu nayogera Oluganda nayogera ebya Russia nayogera ku Museveni nagamba Museveni mumaze olusembeyo twabadde omwafaalo ku Kirunda nga tuziga mukyala we Tamale najja mu byambalo ebimyufu ne mugamba kojja ate kiki Museveni namumaze saagala kuwulira kintu kyonna oyo namumaliriza kati ngenze eno ne mugamba kati ogenze kulya mukene ovudde ku mputa ogenze mukene nagamba gwokyali mwana muto bino bindekere kati oyo simukwatamu eriyo nafuna kyenfunye kasoke musike eriyo neze mbabazi zengenze so oyo mwami Tamale so musaba Katonda awumuze mwami Tamale Haji ngenda kusaba soko tulombere kadwada kemu yoka akamuwa ebibi byonna nga bikoma wano ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. So tweyanziza nnyo kuba temubeeramu ebyolwala kubeeramu byakuddamu nti ate eno suula bweti egambe kino ebyabo ebikomyawo so mbadde nsaba nga sinamaliriza mpeeko omukulu wange ababuuzeeko Oluganda lwero mulukirize nga bwe lunaabeera abenju y'omugenzi mukwano gwaffe Joseph Tamale Mirundi tuulira ennaku kubanga mukwano gwaffe afudde naye nze ndowooza yakoze emirimu gye gyonna mu nsi yonna n'agimala PRU tulumiddwa nnyo eggwanga lyonna naye tujja kubeera nammwe tugenda kumwerekera paka kaliisizo Mungu bwasazeewo Mukama abawo omukisa nga nyongereza ku byayogedde PRU tugenda kungubagira wamu n'omukulu kojjaffe omwogezi wa Buganda owa PRU naye waliwo n'obubaka obw'enjawulo obugenda okuleetebwa nga bwa PRU mu bbanga eritali ddene so tetwagala kulwana nsinga kubanga buli lwana nsinga batandika okulwana nti ate zino za gundi ziri za gundi kino kya gundi nedda tetwagala family gye bayita family ya Tamale twagala family gye bayita yakojja omukulu Tamale so nga PRU tujja kugenda ekaliisizo tujja kubeera wamu nammwe enkya ekyengera ate era tujja kubeera wamu ekaliisizo ku Lwomukaaga ne ku Sande tujja kubeera wamu twagaliza champion waffe omulwanirizi w'eddembe ly'abamawulire omuwandiisi w'obutabo nze kyemanyi ku kojja kyaleka eddiira eno lijjudde obutabo kubanga yalina akatabo buli lunaku buli wajja kumpa n'agamba kano kafulumye ani alina akatabo katamale ani yabutwala obutabo bwe kubanga buli lunaku afulumye akatabo buli wala kubanga tulina okubugula obwo obutabo bonna ajja mu programu n'abeera n'akatabo akapya buli lwazze soka tumusabire Mukama mu ekiwumulo eky'emirembe simanyi oba batamanyi Luganda tudde mu Luzungu oba baagala Oluzungu kimala kale weewale nnyo kasabe Sserugama Tova ajja ababuuzeeko Sseruga yajja okuyita mukwano gw'omugenzi omulangira w'ekaliro neyanziza mukama wange minisita bannyabo ne bassebo bakungubazi bannaffe mwenna nange ng'omuntu neegatta kwasosa okwogera okubakubagiza nange okwekubagiza okufiira omwana mulenzi ono Joseph Tamale Mirundi
Tambala mirundi nze abadde mutabani wange kubanga nze Matovu omukyala muzaala yenna Matovu n'olwekyo nga mpita kojja. Nasooka omusisinkana mwaka gwa 1999. Obudde obwo mu Uganda mwaliwo ekizibu ekikwata ku nsonga z'ettaka, etteeka ly'ettaka. Oweekitiibwa Wasoga Nsaadu yali agenze ku CDS n'atwalayo ebirango bya gavumenti ekole gavumenti kye yali egamba kigambo ky'etteeka ly'ettaka. Bw'atuubya najja n'ekisawo kyali kinene nga avuga na kivuge n'akireeta ku Radio Uganda. Wali watandikiddwawo radio eyitibwanga Star FM. Nga ku Star FM zali nkulira ebiweerezebwako. Era mu budde obwo Tamale ng'ayagala kujja ku Radio Star. Bakambange ne baŋŋamba nti oyo tumukozese naye nga tewali ssente. N'agamba byagala okwogera yabyagala dda ajja byogererawo nga tasasuddwa ssente. N'atandika okuvunula akatabo ka President Museveni Sowing the Mustard Seed. Era nze yali akulira ebiweerezebwa ku mpewo ne mukwasa muganda wange Innocent Lyabanda ayise wano yazze kati yabamukolako. Ne batandika okukavunula buli lunaku olwokubiri ku bwereere. Obudde obwo yali ajja kasente katono yali akajjewa mukulu Zimwe ne kasente akalala katono ng'akajja mu Utoda. Ne bakola akatabo ako okumala ebbanga. Era omuntu amanyi Tamala emirundi okumala emyaka 20 ye mukulu Innocent Lyabanda oyo atuuse awo. Njibirako bakulengera. Azze ne muganda wange muto wange ow'engabi owana. Ne tukola bingi ne Tamala emirundi. Olumu n'atabuka twaba tukola program n'ajerega akalanga akali ke twatukozesa n'agaba boogera bikyawo balimba. Ne tumuyimiriza n'agamba tena kyamujja kukola ajja kusigala nga njogera. Era olwokubiri lwatuuka azze ne baŋŋamba ko omuyimiriza wuuli azze genda omugambeko. Nankanga nempeta mpola nemuleka nakola. Babalina kya Supreme Mufti waffe wenazze nabadde simulabye sikyabuntuulamu okutuuka mu kitundu n'osangawo n'okubagiza abazeeyi n'otalaba munnaddiini akulira abadiini abaliwo. So Supreme Mufti nsaba kwetondera nabadde sikulabye ssewo. Era kantwala omukisa guno n'obuwombeefu okusabe obuzeeko ku bakungubazi. Assalamu alaikum.